We want to know why Mukono district was ranked 5th in the 60 districts that are highly corrupt in Uganda. Bwana CAO kivaawa mu lipoota eyo kitegeeza nti bwe tuba tukwata kya kutaano ku buli 10 kye batuwa 5 ze zikola 95 tumegula mmegule. That is very bad and very appalling. Twagala okumanya kiva kuki. Department sente zibulira magombolola mu miruka tezivaayo. Billion enkaaga mu 3 eziva mu government tetusasula basomesa tetugula ddagala. What is the problem? Banyabo ne basebo. This is a very serious concern which we need to address as Mukono district. We want to know our expectations in the coming financial year. We want to work in tandem to come up with realistic planned activities for the financial year 2023 and 2024. Agala kuwa results. Abatulonda ekyo mwakikubideko munene mu ngalo kubanga kinene mwenna gye muyita abantu bababuuza mutukoledde ki. Ekisanja kino kitandise okudduka. Omwaka ogujja tujja kuba tutandisa abantu okuwoominga, abantu okugenda nga mubawa kapanado munaye oli otya nkyaliwo ebiganye bibino bakubuuza oluguudo wano waluga nti gwe wekka gwe obisobola kaakati obisobodde otya nti ate sente zambula. Ladies and gentlemen, honorable councillors, tukozese omugisa gwa budget eno. CAO ne technical officers, heads of department tusaba tukolere wamu in harmony okulaba nga tulongoosa embeera eneesitula Mukono okugiza ku ntikko. N'olwekyo twongere okukolera awamu n'okulaba nga ebintu bitambula. Njagala okubategeeza bannyabo ne bassebo tubadde n'obulumi mu bintu ebirala bingi. Abamu mukumu abatamanyi nti ekitebe kya district kino ettaka lino lyonna eritwetoolodde wano ebibira yonna mu byalo gonna buli wonsonga oti nti eryo lyagundi eryo lyagundi eryo lyagundi. Okubadde n'abantu nga tewabeereddwa mukisa kusaba bibira ebyo ababadde bakolerayo. Kale bannyabo ne bassebo enju eziryawo ez'abasawo nazo zaali zitundiddwa. Yes, this is very bad. Twagala ebintu bino tubyogere mubimanye era tugezaako okuengaginga Mengo establishment tukolere wamu okulaba nga tutaasa tusazeemu ebyapa bino abantu bano tubagireko eddala ettaka lino likomewo mu district y'e Mukono. Tukyalina running lease of 27 years. Kakati bwemba ne lease ate otuuzaako ekyapa ekirala ng'ate nze wendi. This is simple logic. N'olwekyo ebyo byonna tubirowoozaako. We tubeeredde mu kutaganjula ettaka lino tetubadde na ssente mu district. Nalina okuwaayo kumpi obukadde obugenda mu 10 okulaba nga openinga boundaries zino era ewa CAO nkyabanja. Naye olw'okulumwa servant leadership waayo nga teweebaliridde. That's what we want. Eriyo amakuba agamu getandise okuteekako ssente n'engalima ng'eri empunge. Kati njagala engineer Mugisha ndage nti eriye yali limidde ati nange mulage nti kilomita z'empunge nazilimidde nti gwokoze kibalo kyekyo nange nkiyiseemu amafuta n'engagula nga manyi. N'ebirala bingi bwe twagala okugenda nga tubikola olw'okutwala district eno ey'e Mukono. N'ebigambo ebyo bannyabo njagala okubazaamu essuubi nti mubeere ababaka baffe yonna gye muli nti Mukono twagala ebeere ya njawulo. Twagala entalo nga teziriimu, twagala okulaba nga tugenda maaso tukole budget ejja okutwala ebitundu byaffe. Nga maliriza linyiga ssente ne zijja naye nga ddala ssente tezizze nga CAO tannazifuna. Ffe ne tubeera eno nga naye ssente poteya. Kaakati awo twagala tumanye pesa ki erinyiga empewo ate ffe ne batuliisa ssente nga tezikoze eki nga tezizze. Eriyo abaali batuvumirira nti tukoze ensobi okujja mu lukiiko lwa Prime Minister. Prime Minister yandibadde wano nze nembeera mu toilet oba mu ofiisi wa yange. It can't work. I'm cultured. Ene visit oba wa government oba wa NRM nina okubeerawo njige kiki ekyogerwa.
kisawo kyataliyo kijjula mayinja. Please let us be cultured. Take courage whenever you are invited. Come. Learning is a process. That's why we go to school. To have a spirit of discernment. Okwawula ekirungi n'ekibi. Temugendayo. Then what are you doing here? You are called to serve as servant leaders, to represent the thousands who are not here, to articulate their voices and aspirations. When you hide away, that is very appalling and very bad. Come, ask questions, be accountable, and know how Uganda is moving. We are opposition, but serving under the government of Uganda. Erina chifuko fira jatula agikola ki agikulira kakati bwe muna ayagala mwekweke Bakaluba yekweke. We are not heading anywhere. Era ne lumu president bwali bazze wano sekwekanga naye nzijanga tugasimbagana nga muga kikofira bino bye twagala noonya sente kumaliriza kizimbe kya district nga nziruka kudekweka mu toilet. Mwe mwabaki abantu b'e Mukono okutulwanyisa entalo ezitagasa. Opposition is not about rejecting and demonstrating against development of this country. It is about adding value, working in harmony, cause development, and add value to what you don't have. I'm here for 5 years, and after 5 years, I want to be accountable. Nino okuleka omukululo mu byobufuzi. Nze Bakaluba wentuuse nga servant leader alinako yeekoleddeko. Njagala kulaba mentorship of others. Kuleka development. Kulaba ng'ebintu balabawo enjawulo. I want to see roads mu district ya Mukono. Mr. CAO n'abakozi bano bonna. Oba ebirala binaatulema. Waakiri enguudo kazirimwe. Mu parish development model buli gwe mugenda okuyira obukadde nga bwalima ebintu nga buli luguudo lwayitamu nga luli kawerette. That's why we are here. Twagala kulaba amasomero, amalwaliro n'ebirala byeyongerako. Kansala wange avudde Seta Namuganga ayagala okulaba ng'oluguudo oluyitamu Seta Namuganga okwetoloola Namano gapaka Busiya nga luvuga kawerette. Tojja mugamba nti ate eriyo waka pulaani ne budget. Ebyo abantu baffe tebabimanyi. N'ebigambo ebyo ebingi nga bitono. I once again welcome you. Era mbeebaza olw'okujja. Give us your support. We at your service. Servant leadership. God bless you all. Thank you very much, and we open this conference. Omulamwa gwa leero gwa budget eddako eyo financial year ejja tugiseemu biki ebitabaddeemu oba biki ebibaddemu ebitagwana kubaamu byetuba tujjamu. Bwe tunaakola ekyo tujja kubanga tweyambye nnyo. So mulimu CFO atulaze esente local revenue gwe tukuŋŋaanya mutono. Tupulaninga obukadde biliyoni 3.2. Last year yakuŋŋaanyako 1.9. Akati allowances z'abakansala ziri best ku sente ze zaakuŋŋaanyizibwa last year. Ebbanga lyonna tuzze twemulugunya nti amagombola gatukola bubi nnyo kubanga ba sub county chiefs ne ba accountants baspendinga sente at source. Era kyova olaba nti sente ezijja sometimes ku district okola emirimu zibeera ntono era amagombola agamu tulabira ddala nga performance yago mbi. Ngaze kansala ngenda nezija mugenda ne musindika sente eri ku gombola nti zigenda kukulakulanya ebitundu byaffe tugeze sente zigenda kukola enguudo. Naye ngaze kansala akiika wano gwe ngenda ate
ntegeere sente mmeka ze musindise wadde zigenda okulaba nga ziyamba enguudo zaffe bwe tunaazikola. Abo basaazi bagenda ne batugamba nti gwe obuyinza ntolina bubuuza, genda ku disitulikiti gye twakusindika gy'oba obuuza. Kati ne neesanga nga nze kansala n'amaanyi mubanga abagammazeemu, obuyinza bwange bwe nnina bali bwe bannonda bukomawa era mba na buvunaanyizibwa ki ku nsonga eyo ng'ate omaze okuŋŋamba nti wano tolinaawo obuyinza. Madamu CFO ayogedde ku kulaba nti tufuna sources ezivaamu omusolo era bakansala tube nga tuza identifyinga mu bitundu byaffe. Nze ensonga eyange egenda eri ba member ba executive, twabakwasa obuvunaanyizibwa nga kanso okulaba nti ettaka lyaffe eryekyetume likulaakulanyizibwa era libenga source of revenue. Ne tubeerina ekizimbe kyaffe wali emmanga ekibadde nga ekikola nga medical store, nakyo kiri awo tetukyakikozesa, kiri aido. Mbadde nsaba abamemba ba executive mutubuulire we mutuuse okulaba nga ensonga ezo zikwasaganyizibwa. Kozi n'ensonga naye tulina engeri gye tukwatya gye batuvunaanamu nga tetumanyi na district level erina kulimira ku level ki ekkubo, kubanga tuyita mu kkubo nga balimyeko wano ne babuuka ne balimako wali ne babuuka ne balimako wali, naye nga tuyimira netugamba eryo district eririmye. Kitegeeza naffe bennyini tukuswaza gy'obeera tugamba district erimye amakubo naye nga bw'otunuulira engeri gye galimyemu tetumanyi. Awe tujjako wano naffe okwebuuza abatugamba district eyalimye kiba kitegeeza ki? Tufuneyo induction batusomese district erime ery'amakubo era erina kulimira ku level ki, kubanga kyetagisa either engineer atusomese nga kuliko bakansalazi bonna na ku level endala. Newe tunakunganya emisolo tutyanga, these people they are not showing transparency, we are doing nothing. Let me tell you, the money is there, the collection of the revenue bamufuna, na yet the way how they use the money. Tulina kuba serious and to do the follow-up. Though our hands are off as they are saying, but we have to talk. Abamu mutya okwogera ebintu bino naye kye tulina okukola mabuli emisolo gigira ddala. Naye omuntu akoze ensonga ekyampisi aweereddwa penalty ki, aweereddwa kibonerezo ki, abalala bayigire okwo. Tebigenda kukoma bakyusa ne bamujjao ne bamutwala ekkoome, awo tugenda kufuna change. N'olwekyo mbagamba ntya nti bannange kino kyekiseera omuntu waba akoze ensobi gye tujjanike, omuntu oyo oba atula katebe okumala omwaka oba asasula sente zaffe azisasule, but we are not going to move forward nga omuntu oyo asigala bamukyusiza bukyusa. Okusinziira ku presentation ezibaddewo mpulidde nnyo ensonga naddala mu presentation ya Sentebe yayogedde nti wabalima enguudo zino zirina okubeerako kamala. Ate n'emabegako wali we twali mu lukiiko wano Prime Minister ekintu ekyo nakiwulira ng'akijjeeyo nandisabye okunnyonnyola kubanga bukyanga lubanga lwa Minti sirabanko oluguudo lwa district lwerimye neeyiwako mala. Ekintu kino kikomabako mu bigambo nga gavumenti etaweereza ssente oba ssente zina gye zibulira. Ensonga ey'okubiri, CFO bw'abadde akola presentation ye atusabye nti tugende tunoonye ssente ffe bakansala ne Sentebe. Bassebo ne bannyabo badonors batya obuli bw'enguzi. Bw'otunuulira ripooti eyavuddeyo nga Mukono twakutte ekifo kya kutaano, teriyo dona agenda leeta ssente wano Mukono ng'amawulire bwe gatyo gatulabikira. Kale tulabe nga tulwana tukole improvement, kubanga bannaye dona walaba nga tukutte kyakutaano naye ate ekituuka mu performance nga twakwata kifo kya 5 ngeno mu corruption tukulembera ng'ate eri mukola emirimu tusemba, teriyo dona ajja kutuwa ku ssente ezo. Balaba tufuna okwennyamira. Waliwo aba culture omugwa Buganda naye waliwo abantu abamesinga buli kiseera beba abayita badokita naye nga basawo ba kinnansi. Mu budget conference eno bateekwa okubaamu basobole okubwa nga balambikibwa na butyabwe basobole okutambula wamu ne district. Ate ekisinza okunnenyamiza ssebo
kalabalaba w'olukiiko luno ne pulaana neewuunya kiki kye mupulaaninga wano mu ripooti zonna ze muleese community based service teriimu era tubuuza kaakati opulaaninga ki ddala nga bano bo tobaleese on board bwe tunaavaayo okugamba nti kino kyetaaga mu community namugamba mu budget conference temwalimu temwapulaninga bulungi. Mbadde nsaba ensonga ezo nga tetunabagenda mu discussion muzirambulule bannaffe tusobole okuzitegeera tubeere ku peegi emu nammwe. Neyanziza amanya communication ya CFO. Ekisooka njagala okwebaza olw'enteekateeka eno. Nesebo secretary nga mpita mu ntebe nsaba okutegeeza. Tuli wano okola review ey'omwaka gwe tumalako ate n'okuteekerateekera gwe tugendako mu maaso. Naye nga abakulembeze bano abakutudde mu maaso tebalina na 5-year development plans. Okubeera nti tetulina 5-year development plans naye nga abakugu be tutula nabo bazirina. Kyokka nga tuli wano okuteekerateekera omwaka okujja turevisinge ne guli omukadde. Ndaba nga kiba kituleka mu lusuubo olw'okumanya ebituufu ebyateekebwateekebwa. Ssebo ng'otudde mu ntebe eyo nkusaba ki? Tufunire omukisa. Waakiri basiweze ku soft copy tumanye ki ekigenda amaaso mu 5-year development plan. Ekyokubiri ssebo era nga ne kusaidi ya CFO ku communication ye bw'abadde atubuulira ku challenges ze atukubiriza tukubirize abantu bawa emisolo. Era ssebo nga mpita mu ntebe yo nga ssentebe w'olukiiko luno nga Mukono district tuyina revenue register naye okwongeramu n'okufuna authenticity oba obwerufu n'obukakafu ku misolo egyo gye twakkiriziganyako bwe gisoloozebwa era ne subcounty zaffe bwe zigijjayo how they are collected ze zimu ku concerns ze tubadde nga tracing nga tuli mu committees. Tukusaba ssebo mutufunire omwaganya gwonna ogugoberera obutuufu bwa revenue registers zaffe ne database ow'emisolo gyennyini gye tuteekeddwa okusolooza nawa we tutuuse twekolemu check-up tulabe tufeeringiddewa era twongeddeko tutya. Ekisembayo ssebo ku nsonga Honorable Namboze we yali wano yatugamba nti President Museveni yatusuubiza otuwa ssente okumaliriza ekizimbe ekyo waggulu era tuwandiike ebbaluwa tugitwale mu assurance committee tulabe tubeera considered era nga bamemba b'executive ne CAO mutuusewa okulaba nga ebbaluwa eyo ewandiikibwa. Mwebale nnyo mwebale ddala. Tulina amakolero mangi nnyo mu Mukono muno kituufu tulina naye nze mbadde nteesa nti singa mu conferences nabo tubayitako ne bajja ne bawulira ebizibu byaffe osanga bandibadde bwe tugenda okubasaba obuyambi ng'olwedde bamanye ebizibu bye tulina. Mbadde nteesa nti tubayitengako abanene abo be tusuubira okukola ku fundraising. Then n'ekirala kye mbadde nsaba CFO tulina special interest groups like abakyala abakadde abakiikirira balina obulemu ku allowances zaabwe atisize eyongereko okusingiza abalala. Olaba oli akiikirira eggombolola emu afuna omusaala allowance kyekimu n'owa district ennamba. Ekyo mbadde nsaba nakyo CFO kirowoozebweko. Oba local revenue waffe yeeyongerako naye ng'ate abamu ku ffe tulina departments ze tugwamu. Tulina department ng'eya CBS, tulina department ng'eya trade eya commerce. Department ezo nkulu nnyo mu district yaffe ey'e Mukono. Naddala ya trade efaayo nnyo okulaba ng'etuukira ddala ku muntu owa wansi okulaba ng'emusomesa ku bintu ebiyinza okubeezaawo omuntu oyo okufuna enkulaakulana entuufu. Ate nga tukimanyi nti department local revenue era twagala okumanya lwaki woofiisi ya finance embeera eyo ekyagenda maaso kubanga walaba trade yali badde tugirowoozaako n'okubanga erina entambula kubanga yavunaanyizibwa ku myoga, yavunaanyizibwa ku parish model, yavunaanyizibwa ku nkulakulana z'abantu
nze lumu n'emmotoka yange yafiira omwo nga ntambudde mwezi mulamba ntambula n'entege omwezi mulamba naye tusaba ekyo nayo financing office akole ki akituyambeko mpozi ne kano nyinza obutafuna mu kisobo lyawo kugendako mu komiti emu naye nga kagenda mu natural resource tulaba gavumenti efaayo nnyo okutugamba nti tukuume entobazi zaffe bulungi kubanga bwe tuzimalawo oba olyawo mu maaso eyo tuyinza okufuna obuzibu naye nze kino kigenda eri department ya natural resource terinaawo nteekateeka eyinza okugamba nti nga tetukobye bantu bano mu ntobazi oba olyawo kuzirimiramu kuzizimbamu nakuzikoleramu birala tuyinza okuba nga natural resource eyo ebaako ne budget mweyinza okuba nga zino entobazi tukolamu zetuyinza okugamba nti like fish caging, fish farming netuba nga entobazi zaffe ezo tuzikuuma obuki tuzikuuma obulungi so byebyo konsanzi zange zenina mu department sezebi budget cut kize tetulina kyakikolera naye ezimu ku intervention zetusuubira eziyinza okutuyamba ye ssentebe waffe gavana bamemba ba paalamenti okunoonya ab'emikwano tetuli baavu naye ate tetulina kimala olw'okutambuza bajeti yaffe n'olwekyo abagagga tubalina aba industries tuzirina tubalumba abantu abo kubanga nabo be beneficiary ku bintu byaffe naddala enguudo ekyokulabirako waffe etannamuganga metta awasinga alimyewo ebikajjo naye enguudo zitubonyaabonya nga y'omu ku ba beneficiaries naye nze omutono nga bwendi simumatiza nnyo nga ssentebe wange oba memba wa paalamenti alaba ebitambula ekyokubiri kikyekitongole kya natural resources kirina kyekisobola okukola ku nkyukakyuka y'enkulaakulana yaffe n'okuyingiza ssente kubanga embeera y'enkuba olwaleero ekyuse lwa mismanagement of the environment olwaleero sensitization ng'olaba budget gye bawa natural resource department mu butuufu tebasobozesa kugenda kusensitizinga abantu kulaba nga waliwo enkyukakyuka gye bakola oba ava mu muceere ogw'omu mazzi asimbe upland oba ebintu ebirala byonna n'emiti n'ebirala tulowooza tuwaakiri oba ku local revenue department eyo tugyongere ku kasente ekole emirimu egiyinza okuyamba ate okuyingiza sente endala neyanze oguwedde yatugamba nti local revenue mutono tukoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nga tukubiriza abantu eyo okuwa omusolo n'olwekyo tusaba nga bwe tukola omulimu ogwo naffe mutwongezeeko tuve ku 32 tweyongereko lwaki tugende ku 5 kuba kati 32 madamu sefu oje wampa gyaweddewo nga ndi mukola monitoring mu makubo ku masomero okulaba nga mbireeta mu budget conference wa neyanza waliwo abyogeddeko era nabyo tubiteeke mu budget tubiteeke mu priority lists zaffe bayogedde ku kyetume as the possible source of revenue ne medical stores ye ebyo nabyonna birowoozo birungi bisobola contributinga ku budget eddako oba tubikole kati naye nga byonna byonna bisoboka ndowooza wabula waliwo yabuuzizza sente za president zeyagamba ez'ekizimbe kino okusinzira ku kumanya okwange zajja ne zikola long ago actually zakola ku flow esooka okujjawo nga tumusaba nki ndala naye ye president tusobola omusaba buli mwaka so sirowooza nti eriyo endala zetusobola okulowoozaako planning town board is very 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 important. One town boards ezo eventually will become
town councils. So we must start planning for them now. Akati mu budget mubiteekemu. Bakama bange bali aba NGOs tubetondera nti mpozi tuba tulugunya. Naye munnange omuyonjo omutono gukyamya enkoko ekyensuti. Mbeera naffe naye ng'omukwano gwe tulina nammwe tegwogerekeka. Ekirala njagala kubasaba ba honorable councillors, district eno yammwe mwe bakulembeza abaliwo kati buli ekigaana abantu balina nyammwe, buli ekirungi newe tubanga fe abakikoze nga si mmwe abantu bakiwa mmwe. N'olwekyo mulina okukimanya nti ebyokuddaawo ne tutandika okulamentinga okwekubageza okukola ki tulina okubireka tumanye tulina kuleeta birowoozo ki ebimalawo embeera yonna. Wabanga waliwo corruption tulina okugirwanyisa ffenna. District eno gye mulaba bwe tutudde wano kumpi buli wamu baatemawo poloti, simanyi oba CAO akimanyi. Wensula awo emmotoka zijja ne ziwetera, ennaku zino nagamba abaana bazikwata ezisimbasimba awo, sa abaana bange balimanyi ezikwata. Naye lumu nababuuza abantu abo baba baagala ki? Omwana omu najja n'aŋŋamba obusirikale naga nti abantu abo baŋŋamba mutera okutambula nga mu opening boundaries. Naye ndowooza tujja kusaba lisamusiitu atulageko okwo ku ripooti eya boundaries za wano, kuba tuyinza okubeera wano nga omanye eriyo omuntu ayinza okugenda okulima n'olaba nga alima naye nga yeesiiga ttaka, naye nga bw'ogenda gy'alimye oyinza okwewuunya nti ddala omusajja ettaka lyonna lyendabye ku bigere alimyewa. So ndowooza tugenda kukisaba ekyo mu mutima mulungi, mu mutima muki, kubanga tekiba kya bwenkanya ng'oli munnamukono oli mukulembeze ne weetaba mu bikolwa ebyokutemaatema poloti ku ttaka erya gavumenti, kuba lino ttaka lya gavumenti, ate n'ogaa nti oyagala nnyo ki, ate abe batera nnyo okusonga ennwe corruption naye ng'ate bo baka. So ekyo kyogedde ku lw'obulungi bwaffe ffenna. Eno babalimba naye tulina gye tusisinkana eyo nga tugenza okulaba omukulu mwe ne babalemesa okutuukayo, naye nga batambula mpolampola ne bakola ki, ne batuukayo. So n'olwekyo naye nja kwogera naye ayinza okuba nga mukulu alina akamba keyamukuba nga atayagala kubongerayo. Naye kiri ekikadde tugenda kukifolowinga tulabe nga akituukirira. Njagala kumaliriza n'ebigambo bibiri. Ekisooka, Ebola waali simanyi oba Dr. Mulindwa yabawadde message ku Ebola, naye Ebola waali. Abantu baffe tubakubirize bwe balaba omuntu yenna alina akabonero aka Ebola, tebaliyita ddogo, tebaliyita ki, tebagayita mayembe, wabula bakube essimu abakugu bajje babajjeyo babatwale mu ddwaliro babakebere. Olwaliro tugenda ku programu